Kaakati omwami golaba oyo mu katambi abadde avuga omufu n'azuukira n'atuula mu mmotoka bw'ati n'amugamba owange nvuga mpola naye ontwala supiidi. Wuliriza, omwami oyo avuga ambyulensi. Kaakati bamuyise ne bamugamba nti waliwo omuntu eyafudde ne baatugambye nti gw'omanyi okuvuga emmotoka speed twagala kumutwala wa gye bagenda kumuziika. Nga bamuyita bulunyo bamu ambyulensi, nga baleeta omufu, nga bamuteeka mu ambyulensi emabega ewabeera emirambo emabega. Kaakati ng'avuga mmotoka abadde avuga ambyulensi, muzimanyi nti zibeera zidduka, ambyulensi ziddukira ddala. Abadde avuga omufu batuuka kaserengeto we bati bakkirira emmotoka ewenyuka buweewo. Agenza okuwulira omuntu akoona emmotoka eri wabeera omufu gye yeebase. Omuntu n'akoona emmotoka n'amugamba sebo siba. Ono n'asiba emmotoka. Agenza okubikula kakkateni bw'ati okutunula ewatuula omufu gye yeebaka, ng'omufu atudde bw'ati. Abadde afudde ng'azuukidde n'atuula bw'ati naye nga talina kigambo n'ekimu kyayogera. Era ye kyakoze akutte bukwasi mmoloka ng'agivuga yeeyongerayo ng'atuusa bali eri waabatuusa nga bajjamu omufu waabwe ng'agenda. Naye omufu ndowooza atidde kumuvuga nnyo. Kaakati omwami gwe mulaba oyo alina abaana be bakiwuliddeko nga bakinyumya ku taata waabwe ne bamugamba ne taata, mu butuufu sooka otunnyonnyola otubuulire oyo omufu gwe wavuga n'azuukira kyali kitya, bitugambe. Kakati taata kwe kubateerako nga bwe byali bwe yavuga omufu oyo n'azuukira. Taata ali siriyasi anyumiza abaana, ate abaana bali mu kuseka. Kati kambabuulire kino, buli muntu yena alina omuzadde, either nga mukazi oba musajja, naye oba ng'olina muzaddewo naye nga kale mukwatagana, abazadde balina emboozi. Bw'atakulimba aba akugamba mazima. Naye kakati n'abaana nabo banyumirwa okubanga tisiko bino babiwulira mu taata waabwe, kubanga munnange taata ye yali avuga. Njagala mukutuuseeko mu bigambo by'omwewulirireko. Naye naawe ogenda ku feeseko sijja kulimba kubanga bino byo bisesa. Kakati kankutuuseeko akatambi kano, vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Taata ekituufu wavuga omulambo ne gudda engulu oba? Kituufu oba? Omusajja yajja ng'afiiridde oba yali mwannyina tekimanyi. Nga muntu mukulu. N'agamba yafiiriddwa mayiti eri mulago. Naye ayagala gijjayo. Kuba alaba nvuga gundi ambyulensi ya faaza nze ndivuga. Ne mugamba gende wa faaza naye ng'obudde bugenze. Saa 11 faaza ambyulensi tayagala ebere bweru okuvamu. Yayagala teweza ssaawa emu ng'eri bweru. N'agamba atukimira nkumanyi odduka nnyo tugenda kwanguwa. Ne mugamba agenda mutegeeragana ebbeeyi. Ne bagenda master tujja nakubira essimu n'agamba jja otwale bano. Nga bamaze okutegeeragana n'enzijja ne tugenda e Mulago. Tutuuka e Mulago ng'essaawa 12 tuyiseeko eddakiika 10. Bali ano kumala tuwa mayiti nga kuyiseeko eddakiika 10 ku 12. Bagujje mu ggwanika. Continue. Kati nali nina kuvuga misinde ntuuse bano ntuusize emmotoka y'omusajja nga ki neme kubuuka amateeka ge yalagira. Naye waliwo akatundu bakayita Kabanyolo Kaserengeto ku Miyembe. Tumanyiwo bulungi. Awo nayo speed meter 3 nolayo sibayize nali nvuga. Kikigwe. Naye mmotoka mu kukkirira bweti ntuuka wansi awo wali akatale. Ngende okulya ngeri bakoona k'emabega manyi wano waliwo kigundi tulaba biri mabega olonga kateni. Siba. Kusiba ninga bati kiki. Ogenda okubikula bwe katika kateni okutunula yeri nga mayiti yetudde. Naye nga mayiti yetudde. Era kyekyo. Naye nga tanyega. Naye akanula bukanuzi maaso. Namagamba nti kati nkole ki? Ntutwaleka n'envuga nga atudde atunula naye nga tanyega kigambo kyonna. Nendekeeka nga bamugyemu n'engenda. Era omusajja yansiima. Baza bamwasene bikanze yampayo emitwalo 5.
kuba faza wali ansasula bo bampe 5 za kuvuga mtu nakola ki kana safu na chance kuba nali sina masimu gaabwe tetumanyiganye nnyo nabo kubabuuza oluvannyuma nti oba omuntu yakola ki yattamu naafa nze nakoma mukulamuka naye kaakati muzeeyi ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo kakati njagala okubabuuza mwenna abandaba kintu ki ekyali kikugambiddwako muzaddewo nga wali okiwulira eitha ng'akulimba oba ng'ayogera bituufu omanyi ebiseera ebisinga ng'abaana bintu binnyo bye twagala okuwulira ennyo okuva mu bazadde baffe abaana baagala nnyo okuwulira ebintu okuva mu bazadde baabwe oba okitegeera ekintu ekyo so kati n'olwekyo kiba kirungi nnyo ne mufunangamuko ku budde ne muwolokosangamukko ne bazadde bammwe abazadde baneeno naddala bonna eitha nga bakazi oba nga basajja baba ne bisitolesitole ebiba ebinyumirwa ffe abaana okuwulira oba okiwulira kati muzeeyi okugamba nti yavuga omulambo ne guzuukira omulambo tugambe nti gwatya supiidi ne gulyoka guzuukira kiki omulambo kubanga gondoza gwo gwagamba owange onvuga nnyo saketi ne wandibadde okola ki wandibadde ontwala mpola mpola ye bwe gwazuukira gye baagutwala kubanga baali bagutwala omufu baali bamutwala muziika kakati omufu bwe yazuukira ng'ali mu mmoloka bwe baamuggyaamu baamutwala gye bagenda muziika oba baamuzeeyo mu ddwaliro okumwekebejja kati bamuzeeyi nabo balina engeri gye baagala okutukwatamu mwana ne akukwata ne batukwata ne batugayo akakota ne balyoka batuddako ne batulimba mu butuufu ne batulimba naye ekirimbo ki ekyali kikulimbiddwako muzaddewo n'ogamba nti bannange taata yannimba ekintu bwe kiti oba maama yannimba ekintu bwe kiti nga naawe olabira ddala tekiriiyo naye nga ssebo yakinyumya akulaga ali ki akulaga ali siriyasi bitya ng'akulaga ali siriyasi bitya okitegeera ekintu ekyo abazadde batukwatako naye buno bwe bumu ku moments abaana bye batera okufuna ne bazadde baabwe ne mutulakokko taata n'abanyumiza ku biboozi maama n'abanyumiza ku biboozi ebintu nga bino bitera kubaawo mu bazadde b'omu byalo abazadde ababeera mu byalo bye batera okuba ne moments bwe ziti abazadde b'omu Kampala tebalina nnyo budde busobola kudda okutandika kunyumiza abaana baabwe biki abaana babeera eri ku zi Netflix abaana bali ku zi simanya pad bali mu kwerabira gundi iPad bali mu kwerabira gundi akatuni taata akomawo leeti akomawo ye nadda ku ssimu TikTok biki abazadde b'ennaku zino tebakyalina nnyo budde bu interactinga nnyo n'abaana ago go ge mazima obudde tebabulina busobola kuddaawo kubeera nga ba interactinga nnyo naki nga ba interactinga nnyo n'abaana oba onfuna naye abazadde ab'omu kyalo abaana b'omu kyalo basinga okufuna nnyo time ennungi ne bazadde baabwe kale ekituufu n'ab'omu kibuga nabo naye kizibu nnyo okubeera mu kibuga n'obaako n'ebiboozi by'owulira ku bazadde bo kizibu ate jjukira abasinga obungi abazadde be tulina mu kibuga baba baakulira mu byalo naye bwe bavayo ne bajja eno mu kibuga okunoonya ssente kufuuka okunoonya ssente naye ekyalo we kinyumira nti mukuŋŋaananga mmwe abaana ewaka oba muli 10 oba 12 ne mulyoka mutuuzibwa mu kigaali ne balyoka babalimba mpaka kuwulira bubi nze nkubuulira ebiboozi nga bino eno mubimanyi mwe baali banyumizaako ebibooziboozi bwe biti mubimanyi oba okitegeera so byebyo biri ku sayidi eyo muzeeyi ng'agezaako okutusiikasiika abakikkiriza nti kituufu mmwe bye njagala mu comment section abakkiriza nti addala kituufu muzeeyi talimba kambalabe mu comment section nange bino byansusseeko ne ŋŋamba owange kandeete nkyeyalinge nammwe mumbuulire kintu ki mukadde wo kye yali akugamba nobera ddala ng'akulimba oba ng'akugamba mazima commentinga mu comment section yawo
So byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera be 10 ku mukutu mwebale kuba nti ate mu subscribinga mu followinga mu like mu sharinga mbagala nnyo ddala Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubere bulungi mweraba